Spark TV wonna wosinzira okubanga otulaba kyokola kyamaanyi nnyo tweyanza okuba nti okedde naffe enkya y'olunaku olwaleero nze Ahmed Wahab. Programu eno Spark ku makya ssaawa zibeera 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya nga tukwata ku nsonga ezitali zimu. Olwaleero mu kitundu kyo tukyaliddeko Hajat Minsa Kabanda, y'omu ku beesimbyewo abaagala okukiikirira ekitundu kino ekya Kampala Central. Tugenda kubeera nga tutambula naye tulabe ensonga ez'enjawulo z'alina okubeera nga ayogerako ko eri abalonzi aba Kampala Central ate ne bannayuganda okutwaliza ewamu byonna byonna agenda kuba nga abitubuulira. Hajati, okusookera ddala ku mulundi guno ki ekikuggyayo n'ogamba nti koove w'obadde ate ojje okukiikirira bannakampala? Waliwo by'olaba bitatambula bulungi byagala okuba ng'otereeza? Okusookera ddala njagala kutegeeza abantu manyi bagamba nti lwaki Hajati avudde wabadde atajje ku kino sinnaba kuvaawo. Neche naze nga member of parliament wa Kampala Central Division. Ekifo kyerimu nga minister saalondebwa bantu bonna, alondebwa His Excellency the President of Uganda. But this time njagala maanyi g'abantu, njagala abantu bansindike kuba tubaddewo ne MP waffe abadde mu Kampala Central Division. Kyensuubira nti naakoze ebirungi era yeebale nnyo, naye nga nsaba nga bw'atagenda kukomawo ngenda bwe nalina kuba nali ndazeekudda interest neesibako ne mwami nsereko 2016 na wangula n'ensigu nekisanja ekize saabaddeko kati nazenga MP ngera ndaba nti nsaanidde. N'olwekyo ensonga lwaki nti sivudde wano nga bwe bagamba nti avudde wano azze gubadde mululu gwe gumuleese nedda. Ekino ekifo bakironda bulonzi ne bwe nalikozeeko emyezi 2 President n'angamba genda nali sina maanyi gabo, nalina maanyi ga muntu atya President Yoweri Kaguta Museveni. N'olwekyo yasolonga nti alekera kuba mubala badropinga kati okozeko bwa minister myezi 2 myaka 2 genda. But this time njagala kusavinga abantu banna Kampala ng'owaabwe ddala era njagala kuweereza abantu banna Kampala era kyensonga lwaki nzize so siga nti Hajati lwaki azze nga ate nakiri wiki minisita buggwako n'obwa MP omanya nti ogenda kukola myaka 5 era nga bwe nagamba banna Kampala nze njagala kisanja kimu ate nga sigenda kuluma mu bigambo byange ate abala nabo bajje basavingeko. Okay, Hajati, tulaba nti okukolako mu kwa campaigns oba okunoonya akalulu officially kwalunkingiddwa era muli baddembe okunoonya akalulu, naye munna Kampala Central ne munna Uganda alaba Spark TV mu kaseera kano yali etaaze okumanya biki ebiri mu manifesto ya Hajati. Hajati agenda kukwata ku biki kubanga banna Kampala balina ebizibu bingi ebibaluma, naye osobola okuba ng'otuyisizayisizaamu mpolampola biki byogenda okuba ng'okwatako okulaba nti obulamu bwabwe butereera, ekibuga kitereera n'enkola yaabwe ey'emirimu. Ensonga z'omubaka wa Parliament zirambikiddwa. Omubaka wa Parliament alina kutwala birowoozo by'abantu be mu Parliament abateeseze n'okukomaawo abannyonnyole kyekibaddewo kujja birowoozo mu bantu babitwala mu Parliament kati nga wabeerawo matters of national importance n'ogabula budget ya Kampala eri etya biki ebiruma abantu. Kyendowooza nti mbimanyi nnyo lwaki mbadde mu Kampala emyaka gyonna mwenkulidde mwensomedde mwenkoledde. Ekyokubiri nkimanyi bulungi nnyo nti ebiruma abanna Kampala z'enguudo ezibadde embi kati ezikoleddwako nga ndi minisita gy'emisolo gy'abantu egyetaaga okutwala mu Parliament ogiteesaako bwe butale obutateredde gemasomero agatamala gemalwaliro agatamala geddagala eryetaagisa okuba nga likomibwa mu malwaliro libeere nga limala abantu kubanga lwakize nkola medical camps voluntarire n'enzikola kubanga ndi muweereza ewa Nnaabagereka nga ate ne mukulu kikola Ssaabasajja zentwala ebyobulamu mu masekkati ga Kampala. Naye bwe nsalawo okukola medical camps nzikola n'enzijjanjaba abantu 405 ate nga bonna balaba badde balwadde oluusi ne basukka mu budde ne buziba nga mubagamba kati mulekeraawo tugenda kukola ki tukooye nga n'abasawo bakooye n'ojjamu amannyo n'ojjanjaba amaaso n'okola emisujja n'okola buli kimu endwadde zonna zonna kuba mukimanyi nze ndi mukyala musawo kuba nze director wa Doctors Clinic mu Kisenyi. Naye nga olaba nti abantu beetaaga abantu. At one time natwalako medical camp e Kamwokya ne wabeerawo n'omuntu eyampa donation ya sabbuuni. Bwe yampa donation ya sabbuuni yampa boxa sabbuuni nga 6 naye bwe yazimpa abakyala ne basalawo ne bagamba nti katugende ku layini ya sabbuuni okusinga ey'eddagala. Olaba nti obwetaavu ate bwa sabbuuni bunene nnyo okusinga ki okusinga eddagala. Neebaza okuba nti baleeta PDM. By that time PDM yali tennaba kujja kuba I was not a minister that time. Naye nga nalaba nga ate abantu bajjumbidde sabbuuni okusinga n'eddagala nga olwadde butulume naye katufune ka sabbuuni
abakyala ne beesabira ne bagamba hajati sabuni musalemu ekitundu ne mwafuna ekitundu ky'omuti naye tuleme kufikka. One time nga maze okufuuka minisita nagula amatooke ku Christmas era nenga tugenda nga ngagaba mu parishes zonna. Naye bwe natuuka ekamwe abakyala ne bangamba olese emmotoka emu ffe tuli bangi nnyo leka tusale ebiwago ku Christmas. So kitegeeza nti abantu enjala ebaluma, enjala nnyingi nnyo, obwavu bubadde bungi nnyo. Naye neebaza Katonda era nsaba Katonda ti PDM nga bwezze abaali bagamba kubanga pulezidenti yagaa nti ekidda kyonka oli abadde akolera kyamuntu kyokka naye kati omuntu asobola okukwatako akasente. Government programs ezze ng'eteekako emyoga, PDM, wealth creation na byonna byezze ng'ekolera abakyala n'abaami n'abantu bonna okutwalira awamu. Kiyambye nnyo okulanga abantu abamu bagenzi bavaamu ddala abajjumbidde kande tuzzaako nekya VHT ekyajja ku byalo ti VHT asobola okujjanjaba obulwadde obusookerwako naye naabanga eyali badde agenda okufuna panado ku dduuka oba chloroquine ku dduuka oba quinine ku dduuka oba fansida nga naye asobola okukola kino okuencouraginga abantu timugende mangu mu malwaliro oba tebonna bakola ki kweyongerako ne baencouraginga abantu timugende mbabageme nga bulwadde tebonna bakwata mwana. Era ssebo nze eri mukyala musawo measles kati tezikyaliwo zaggwawo whooping cough takyaliwo endwadde kati eziyazize eza bulijjo tebazivudde ku bukyafu nti kolera yazze ate ne bamujjanjaba nga walaba covid bweyajja ate najjanjabwa naye nga ebiseera ebisinga wetwasomera ffe nga bagamba 5 immunizable diseases zezino nozineminga nga bwozigwa naye kati bwobuuza omwana measles asomye obusawo kati tasobola kugaa nti measles zezino. Abaana abalemala polio tebakyaliyo so kati ebyo ebintu tulina ffe okunyonyola nga bannakampala ti President Museveni yakoze era nze manifesto yange ssebo gy'obuuza sina manifesto eyawukana ku ya President Museveni. Manifesto yange gye nnina yeyaani ya President Kaguta Museveni era kyeŋŋererako nti agambye security agambye peace and security ayogedde ku nkulaakulana y'enguudo ayogedde ku nkulaakulana y'omulubuto ebyo byeŋŋererako sina manifesto mpya gye ngenda kulimba bannakampala nti ngenda kukwata eno manifesto yange ekwatagana wamu neki protecting the gains gye tuliko ffenna ng'aba NRM era kye tugenda okukolerako ffenna kubanga ffe tukkiriza mukama waffe kyakola kyagamba. Minisita, ku nsonga eyo yennyini nnyini ogambye nti manifesto yo tegenda kwawukana n'aya pulezidenti nti ekyawukanamu nti yo eri ku scale ya ggwanga lyonna eyiyo oginarrowinga down nejja wano ku kya Kampala naye obadde mukulembeze mu Kampala bwe tuba nga tugoberedde manifesto obadde mukulembeze mu Kampala n'emiriraano nga ebizibu bino byonna byoli mu kumentioning olwaleero nga weebiri ng'oli mukulembeze mu Kampala. Munnakampala ajjawa confidence n'agamba nti ku mulundi guno nga ozzenga MP bwe tukwasa enkasi n'oba nga gwagenda okuvuga eryato lya Kampala Central bino byonna ogenda bikolako ate nga bibadde tebikoleddwako yadde obaddewo era ng'oli mukulembeze mu capacity eri ya minisita. Ate kankubulire taata wange ekyabasuubuzi bwe kyajja mu Kampala yadde saali MP navayo nga minisita nenyamba influence abantu baali batandika kwekalakaasa njagala osooka osiime nti bukyangambira mu Kampala okwekalakaasa tekubaddewo bakuli okwabeerangawo kwekalakaasizza beekalakaasamu katini era netubakkakkanya ne bakola ki ne babeerawo ate abo abatumye okwekalakasa babeera bannabyabufuzi aba bayagala bakole ki beekalakaase. For example bw'oteeka ku musuubuzi kuba y'ensonga ekutte ejjembe nnyo mu Kampala ti omusuubuzi abonaabona kati bwetwatuuse mu mataba ne gatwala ebintu byabwe bwetwatuuse ku misolo nayo ne gijja era abasuubuzi basooka ne bagamba naye ajati lwaki ofa ku bintu bino lwaki oli minisita wa trade minisita wa trade waali kati national importance ya parliament owa member parliament yagenda mu parliament n'agamba nti abantu bange bagamba kino nze kyembadde sisobola kukola nti amasomero gano geetaagisa nze ngenda ku police nga minisita kyenkolako nti tuteeseza mu cabinet nezija nekipresentinga muki mu parliament then ne bakiyisa. For example ng'obutale bwe bwali nga abantu balwanira obutale emidaala bagitunda ddabo bakola batya ekyo kye natwala nga mu cabinet ne bayisa etteeka ly'obutale baga tutaddewo market master tutaddewo administrator kubanga abasuubuzi abaalingamu nga be beekolamu omulimu naye nabo baagala kubba abasuubuzi baki bannaabwe. So ne tugamba mu cabinet nedda obutale bubere bukka empooza tugijjeewo mutu bakwatanga ebintu ne babitwala
ebyo ssebo bye nakolangako bye mbadde nkolako nga minisita wa Kampala n'emiriraano ate si mu Kampala wokka mbadde mu Kampala n'emiriraano ntwala Wakiso ntwala Mukono ntwala Mpigi ntwala ne Kampala district yonna obuzibu buli mu Kampala Central bwe buli Nakawa mu Katale bwe buli Obugolobi mu Katale bwe buli Wakiso mu Katale bwe buli Mpigi mu Katale bonna bugamba obutali bubeera butya bwe tugamba amasomero agafa wano mu Kampala galimu abantu 4,000 abaana 4,000 galimu abaana 12 mu secondary kati ebyo byonna obikola mu buntu nogakambikoleko naye waliwo okukwasa obuvunaanyizibwa nti kakati olwaliro ekikutte mu Kampala kigenda kuba nga kikwataganya ku MP waffe wa Kampala Central Division era nga abantu bagaa nti okusinga ku byemwantuma kati olukiiko MP alibadde yalukubye dda olw'abasuubuzi nga ne minisita tannaba kulukuba ng'alukubye ng'agamba abasuubuzi mugamba ki ye bw'ayimira ali ku floor of parliament nga bagamba ti mbadde mbantu bange aba Kampala Central Division mbadde mbantu bange ab'e Nakawa bwe mbadde mbantu bange ab'e Nakawa bange nti amataba gazze bwe gaba nga gazze tugenda kasolovinga tutya naye gwe minisita gw'onoonya president gw'onoonya prime minister gw'onoonya naye ate nga tolina kkubo ligenda kuyimira ku matters of national importance ku floor of parliament osobole okureportinga abantu bwe bakola ki kibayogera bwe beera nga budget temala era member parliament yasooka n'aga nti bannange parliament kino esserezo ze mutuwadde wano tezikola ki tezimala kakati tulina okukola ABCD n'aloobinga kati nze mmanyi nti manyi nnyo okuloobinga ne mmanya nti kakati abantu bange bakola ki betaaga zino sente no budget temala wano zino enguudo zeetaagako kino mu kifo kyoga tucomplainingire mu corridors tugambe nti nedda kino kintu kyaffe ffenna nga bannayuganda nga bannakampala ffenna kigenda tukwatako kubanga Kampala Central gwe mutima gwa Kampala. Okay, Honorable tulaba nti Kampala ebyobufuzi bya Kampala nga bwe biri dominated ne opposition wogenda okubeera ng'ojja yadde ekifo ky'ojjamu kyennyini era omubaka akibaddemu abadde wa NRM independent kale naye ng'ali NRM leaning simanyi ba NRM leaning naye nga tumanyi yaliko waffe n'amala n'ajjanga independent kale we wajja inspiration n'ogamba nti bwe nzija wano ekifo kino nsobola okukiwangula yadde Kampala ebyobufuzi bye biri dominated ne opposition nze saagala kibeere lugero ti buli ekiribeera bwe kiribeera twali tuwanguddeko mu Kampala nga NRM era mmanyi nti abalonzi ba Kampala Central Division bamanyi omuntu omukozi n'atali mukozi bamanyi omuntu waabwe n'atali waabwe nze nkiwa bulungi nnyo abantu ba Kampala bategeera nnyo era ffe tugamba tulonda mukozi twagala service delivery tetwagala muntu atakola ki atagenda ku deliveryinga twagala omuntu gwe tubaddemu nga yewaffe era ng'agenda kumanya nti ebiruma aba Buganda bye bino ebiruma abageto bye bino ebiruma abavubuka bye bino ebiruma abakyala bye bino ebiruma abalema bye bino ebiruma abantu ba bulijjo bye bino abantu bano bategeera nnyo era mmanyi nti bayinza okusinziira ne bagamba nti ajja timisa Kabanda yakola ki yasaanidde nze kya nupu oba DP oba byonna ebyo FDC ze saagala bitunuulira nga ngamba nti batunuulire nga nze omuntu bampe ku buvunaanyizibwa bwe nnina nebyenkozeeko mu Kampala kubanga byenkoze weebiri amasomero ngalambudde juzi nasanga ng'essomero lya Nakibo settlement balitwala nga balitemyemu amaduuka bataddemu ennyumba abantu bwe basula bataddemu zi parking naye nagenda just nengera nenga akanambula ransom nga sigambye na director wa education eti jangu nasanga eroze nabawane report timujje mulabe kino ekikola ki naye nga kyalibadde ekyo nga kitandikana ku kansala w'ekitundu ekyo nga yakiripotingidde era nze wesinzira nenga nti abantu balonde bakansala abalungi ababalumirirwa balonde ba MP abalungi abalumirirwa balonde abakulembeze bonna abalumirirwa nagenda ku muzikiti ewandega essomero eriri awo nga essomero lyonna lirimu abaana 3 mbameka mugende mulabe 3 mbatano essomero lyonna government institution era erina ministry zonna weeziri erina bakansala naye ng'essomero lirimu abaana bameka ne director wa education ku KCC nga naye tasobodde kuripotinga kintu ekyo kate minisita nze nkikola ki nze nkiripotinga kyendoza nti era kibeeramu obugayaavu director abadde akola ki bainspector amasomero babadde bakola ki basobole okuba nga tebaripotinga so olwokuba nti Kampala mumanyi
ku kkono ne ku ddyo nsuubira nti nze mmanyi nti awo waliwo kino nawano waliwo kino wano abaana tebasoma nze nabeerako kansala abavubuka nabatumbula ne mbateekerawo saakos nga nabino tebinnagirya saakos nenkola nze naleeta wano neegina mu Kampala abantu batandika ozitwala wonna mu Uganda neegina yali w'amaanyi simanyi gye mwamuteeka abantu batandika okubba bannaabwe badde president naga nti saakos zalabira ku nze nze naga sijja kukulembera abantu nga kansala nga tebalina kye balina ne twewanga ebikopo ne twewanga egomesi ne tusanyukako ku weekend nga ku Saturday oba ku Sunday nga tubeera abakyala ne tweyagala ne twebuulirira bannaffe nga clubs zedda bwe zaabeeranga tibane leero lwakulyako bulungi tuliddeko bulungi mufita okugenda mu hoteri ey'ebbeeyi ne mbagamba nenzija nga mba developing abakyala ne mbayigiriza okukola ebintu neteekawo groups eziyigiriza okufumba emmere ne bafumba era zikyalimu mu Kampala neteekawo ezigenda okutimba ezo nazo zikyatimba kati ne ndaba nga abantu saagala kubeera mu bantu nga tebalina kasente kati netandika okuba nga abantu twogeraganya ne twekansolinga gwe oli mulwadde wa siriimu genda onywera eddagala oli wa kino omwana mutwala asome abaana bagende bakola ebya skilling nga kati bwe tubikola kati skilling programs ate ziri waggulu nnyo oli tezibaddeewo so n'olwekyo nze nti Kampala mulinamu experience nti mbadde nsobola okugaa nti Kampala Central bw'ogamba ebyalo byonna sobola bikumenyera kimu ku kimu bw'ogamba parish zonna sobola zikumenyera ku kimu ku kimu omuntu ayinza okujja n'omugaa nti weesibye mu Kampala Central akomawo era ayitirawa atasobola kugaa nti wano waayitira oba wano waava n'omugamba ebyalo bimiremeka n'agamba kammale okukebera ndabe nenze nja kugaa nti ebyalo biri 135 ti parish eziri 2 ti eno parish eno neeno nga byonna bimensholinga agamba ensalo zonna eza Kampala Central manyi Kampala Central weyitira n'abantu ba Kampala Central abasinga obungi bandabyeko nange mbalabyeko wali badde omuza nti lwaki tewajja ku kifo kya mukyalo naye naga nti Kampala Central ate njagala yo gye mbaddemu ebbanga lyonna gye mbeeramu bulijjo kansooke mala okumatiza abantu bange ba Kampala Central Division nsobole okumanya nti kino kye kirungi amasomero agalimu nga manyi amalwaliro agalimu nga manyi buli kimu nkimanyi era nze bwe nsanga omwana ku biseera by'okusoma yadde nga ndi minisita wano nesanga omwana nga ali mu kauniform kannakivo blue oba Buganda Road nga tasoma nga akutte ebitabo adda waka nyimirira ne mbuza lwaki odda waka tibangobye ssente mugamba tula mu motoka tukole ki tugende ne mbuza head teacher lwaki ono omwana omugobye tyanti tannasasula talina ngatto talina stocks ate uniform eyubise nga mugamba dde mu class bwemana emitwalo 3 nga mugamba uniform akole ki agigule oba stocks za mitwalo za 15 tazikole ki azigule so bwetyo bwe mbadde nkola abaana bangi betukutteko ezo saako ezo ezibeera mu Kampala nze naziteekawo nga community saako nga 7 Hills saako ne tugamba bano abaana batandika abadde abayaayi batandika okukola ki okwera ku nguudo mu kifo ky'okujja omuntu ebunnamwaya muleeta atayire mu Kampala Central naye omukyala ava wano mu Kisenyi najja n'ayera gamba naddayo n'ateekako ekyemisana n'alinda omwana we akola ki Hajati nga tusiibula abalabi ba Spark n'abalonzi ba Kampala Central ebigambo ebisembayo abantu ba Kampala Central bajja kufunamu nnyo president bwe yandabira nannonda nti gwogenda okulembera Kampala district oba Kampala n'emirano kitegeeza nti yandabamu omulamwa bwe baba bampadde obwa MP bwa Kampala Central nembeera nga ndabolinga nga nkola obwa MP kola n'obwa minister in case president yankomyawo kijja kuba kiyamba nnyo enkulaakulana yaabwe tinja kuba nga nsobola okubira ku floor of parliament nembateeseza nembakomezawo bye bayagala ate nemba nga ne mu cabinet nsobola okutuulayo nayo nemba nga nteesa ng'ateeze kenyini zembikomyawo muki mu parliament okulaba nga mbakiikirira era bajja kuba nga bafuje kinene nnyo kubanga gaps we ziri mmanyiwo nezenkozeeko nzimanyi nezesinabakolako nzimanyi era nsuubira nti nze right candidate okuba nti banonda kuwa MP bwa Kampala Central Division omukyala akola ennyo manyi nti ndi hands on manyi nti ekyokukola nkimanyi era manyi nti n'abantu mbaagala kuba nze ndi social nnyo tiseegulumiza nga minisita nti minisita oba kinedda nsigala nga ndi nnomo toyina bugombe sirina wangi toyina bugombe mu mmotoka obugombe kabeerawo okuba nti ebeera time yakuyitawo mu time eyo naye ate nga ntula n'abantu kati osanze ntule n'abantu b'owino ate era n'abantu abo banninze singa bagamba mujjuze obupapula mujje office yange baddewo ngeri open kuli muntu yenna era byenkyakola ate byenkuge nti byembadde nnyamba abantu byesaagala ku mentioning ano bingi nnyo nga minisita si yabikola oba mulala yali badde abikola naye ate nga mbadde mbikola olw'okuba nti naweebwa obuvunaanyizibwa naye nga abantu bange baavu abantu bange
beetaaga kino nga nkikola. For example, Kabanda Foundation nagiteekawo okuyamba omuntu wange owa bulijjo owa Kampala n'emiriraano nga ngaba scholarships, bursaries, nga nzija n'enfukamira ne ngamba essomero St. Lawrence University mumpeeyo ku bursaries abantu bange tebasoma, mumpeeyo ku scholarship abantu bange tebasoma, Metropolitan University mumpeeyo, nemba nengula hachale machine ekolako abavubuka yaluze enkoko buli nnaku 21 ng'abantu bange basobola okufunayo kye beekoledde on top eza government zebawadde naye nga ze zino mbawa voluntarily ne bagamba mutwale mulunde mufunemu akasente akakatono era ekyo kikyakola kuba nagiregisteringa nga foundation era yebadde ekola ne medical camps okulaba nti ekola ki tiyambako ku muntu wa bulijjo kitegeeza nti omuntu mbadde mulimu naye lwenga byenkoko simanyi bamwali muzeekoko nti enkoko ozigaba ne bazirwanira buki lwanizi era tebasobola zimatira kitegeeza nti abantu bakyalina obwetaavu bungi nnyo abaana betutte mu skilling bangi nnyo ekisanja kyange kino kyembaddeko ti abaana buli lunaku ntwala abaana kati bagenda kuwandiika 13 era mutwala abaana bawandiike basobole okuba nga basobola okukola skilling programs eza gavumenti ez'obwereere ewandege eyawali ku saabuwe ebunnamwaya wonna tugendawo so mbadde nga nnyamba bwe nti abantu n'abantu kinnoomu mbadde nsobola okuyambako ogwo si mulimu gwa minisita naye mbadde ngukola ng'omuntu omuzaale mu Uganda oba mu Kampala. Kale tweyanzege bwetu bwe tutambudde mu kitundu kyo olunaku olwaleero nga tubadde ne Hajat Misa Kabanda ensonga ze asobodde okuba nga azirambika bulungi. Nze Ahmed Wahab ngenda kudda mu studio ewa Kifas ne Miuka babenga bakongera ne programu eya Spark ku makya siba bulungi weraba.